ku Prejan Media TV nga kwokyali ekyo kyokola okwerera ddala omulimu ogw'amaanyi ogw'ensusso. Farida Muhammad, Farida Nakandi, kyemukola kyamaanyi okuba nga mwekumira ku Prejan Media TV. Provia, tulina Reste, tulina Kasaga Allen, tulina Namuli Winfred, tulina Princess, tulina Fatuma Fatso, Rachel K, Batule, Rahman, Namudu. Yes, okay, kyemukola kyamaanyi okuba nga mukyekumira ku Prejan Media TV. Dubai, Nachitende Shamim, Kata, Joan Hanksy, Wenyweze Sofia. Kale mwena gye musinziira okuba nga mula Prejan Media TV, ekyo kyemukola kyansusso era nga kyamaanyi. Kata, Saudi Arabia, mukola omulimu gw'amaanyi. Ffe tusinziira wano Makerere okuba nga tukuweereza oba nga tukutuusaako amawulire gonna agagenda mu maaso mu nsi yattu Uganda. Yes, obutabalwisa munzikirize mbasuule mugulire ery'olunaku olwaleero era nga si ddala lya mwana muwala Rema Namakula alaze ekimufuula omukyala ow'enjawulo ku balala oluvannyuma lw'okulangirira ekipya okuyamba eggwanga lyonna. Omuyimbi Rema Namakula alangiridde okutambula mu ggwanga lyonna okukubiriza abantu okujjumbira okugaba kye bayita omusaayi. Oba kitegeera omwezi ogwedde ffenna tukimanyi ogwa February, Rema ne bbaawe Dr. Hamza Ssebunya baaweebwa obwambasada bwa Mengo Rotary Bank Blood Bank. Okitegeera baba obwambasada era be bakiikirira Mengo Rotary Blood Bank okuyambako mu kulwanyisa ebbula ly'omusaayi mu ggwanga. Mu kiseera kino Rema agamba nti alina enteekateeka ez'okusomesa abantu ebirungi ebiri mu kugaba omusaayi. Agamba nti mu kiseera kino tewali muntu yenna alina kufa olw'omusaayi obutabaawo, n'okusingira ddala abakyala abafiira mu lutalo lw'okuzaala. Rema agamba nti beetaaga lita z'omusaayi lukikwe 100,000 emitwalo 10. Beetaaga lita z'omusaayi emitwalo 10 okuba nga bataasa bannayuganda okufa, era buli muntu yenna alina okwenyigira mu kuba nga agaba omusaayi oba kitegeera okuba nga tutaasa eggwanga lyaffe. Rema ekintu kino kyakola bambi kyamaanyi era gye kiri, era ffe tumuyozaayoza okuba nga atandise kampeyini eno eyamba ensi. Omanyi ebintu ng'omusaayi we bibula mu ddwaliro muganda wange, okufa kutera okuba okungi. Yonna gy'oli tukusaba oba osobola ojja genda ogabe ku musaayi naddala gwali mu nsi Uganda, naawe contributing ettafaali ku bantu abayamba eggwanga oba abayamba okubeezaawo obulamu bw'abalala. Ku Prejan nga kwokyali, webale kubanga okyekumiddeko, likinga, subscribinga, commentinga.